بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رفاني لكم تندرز الله سبحانه وتعالى كما وفي الله سبحانه وتعالى تمتندرز نعم تند مجوب ومرونجي agatali mu bukendeevu bwonna wadde okwambazibwa ekyo kyonna ekitamugwanidde Allah subhanahu wa ta'ala lianna lahu sifatul kamali olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala ayina ebitendo ebijjuvu ebitayina mbeera yonna ya bukendeevu. Tuzizzaako kubeera nga tusayomboka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam nabbi waffe eyattugira n'obulongoofu n'eddiini ey'amazima obulongoofu n'eddiini ey'amazima era eddiini ejjudde okubeera nti erina obunnyonnyofu obwalambikibwa omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam mu hadiyihi mu kuluŋŋamya kwe okwo kwe yajjalako okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti okuva twatandika okusoma mu gurupu yaffe eno oba kuba mwatandika okusoma nange biiznillah subhanahu wa ta'ala twakamalako emiramwa ebiri mu bitabo byaffe. Kitabo ekyasooka twasoma enkizo z'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam netuzisoma okuva we zaatandikira paka wezaggwerayo newankubadde ng'oba oliawo waliwo endala zetutaatunulako naye twagezaako biiznillah subhanahu wa ta'ala okubaako kyetulaba mu mbeera bwetyo. Ekyokubiri netufunula ku buvunaanyizibwa bw'omusiraamu obwo obumukakatako obugwanidde okubeera nti awutuukiriza eri abantu abo bamwetoolodde mwana wattu n'ebitonde ebirala ebimwetoolodde mu bitonde byonna byonna ebyatondebwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe tubeera ng'ensonga eyo bwetutyo twagiraba tubeera nti omusomo ogwo nagwo twagutambuza ne tugumalako, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okuganyulwa mu misomo egyo gyonna gyonna abeere nga ngasa nammwe abeere nga abagasa biiznihi ta'ala mu budde obwo bwonna bwe tumaze nga tube twejjukanya ku mbeera ezifaanaganako bwe zityo. Omusomo biiznillah subhanahu wa ta'ala gwe tugenda okubeera nga tutambulirako era gwe tugenda okubeera nga twejjukanya nagwo oluvannyuma lw'okumala emisomo egyo ebiri, njagala tutunuleko katono biiznillah ku musomo ogukwatagana n'okusika emmaali senga Allah subhanahu wa ta'ala aba ayina omu muffe gw'abajjuludde n'abeera ng'amuzizza gyali Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu oyo aba afudde aba n'ebintu oba oliawo byalese mu dduniya nga mu by'obugagga mu mmaali ye ebirekeddwa oba byalese. Ebintu ebyo bisikirwa nga bwe kyalambikibwa mu ayatin kathira mu aya mpitirivu okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala ne mu ahadith ezawarada okuva ku mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Naye maali eyo esikibwa etya? Kubanga tulaba entalo nnyingi nnyo, entalo mpitirivu nnyo ezigwa mu famire zaffe abasiraamu olw'okuba nti omuntu yafudde n'aleka ebyobugagga byalese. Ebyobugagga ebyo ne bibeera nga bigabibwa nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabigaba, ne tubeera nti oba oliawo kivaamu entalo empitirivu, naye ng'entalo ezo ziva mu kubeera nti abamu mu abo ababadde balina okubeera nti bafuna emmaali eyo tebamanyi mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, tebamanyi Allah subhanahu wa ta'ala butya bwe yagaba emmaali, era buli omu tamanyi mugabo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yamuwa. So ne wabeerawo enjawulo ey'amaanyi nti omuntu oyo aba ategedde butya Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagaba emmaali tojja mumusanga mu ntalo zifaanaganako bwe zityo, kubanga aba amanyi omugabo gwe bulungi nnyo era n'asiima n'okulamula kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwe yalamula mu mbeera bwetyo. Kubanga oluusi gwe oba tomanyi lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa omugabo ogwo gw'aba yakuwa mu mmaali y'omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gw'abajjuludde. Ekyokubiri, emmaali y'omufu Allah subhanahu wa ta'ala ye yagigaba. Emmaali y'omufu Allah subhanahu wa ta'ala ye yagigaba
buli muntu n'amuwa ekyo kyamanyi ekimugwanidde okusinziira ku kumanya kwe okuyitirivu ye Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'ensonga y'okusika nsonga nnambike mu Qur'an al-Karim ne mu hadithi ezaava ku mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Nga mu Qur'ani yalambikibwa mu suratu Nisa aya y'ekumi nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hazzil unthayayn. Allah subhanahu wa ta'ala abalamira okubeera nti musikaŋŋana mu maali yammwe eyo gye muba mulese abaana bammwe babeere nga bagisikamu oba babeere nga bafunamu mu maali eyo senga Allah subhanahu wa ta'ala aba ayina gwajjuludde mu mmwe lidhakari mithlu hazzil unthayayn, ng'omwana omulenzi afuna kimu kyakubiri ku ky'omuwala. Omwana omulenzi afuna kimu kyakubiri ku ky'omuwala. Okugeza senga omuntu aba afudde ng'abadde ayina emiyembe 3, omuntu afudde ng'ayina emiyembe n'aleka emiyembe 3 nga kyekyobugagga bye oba obugagga bwe bwonna nga bwenkanankana emiyembe 3, emiyembe egyo 3 ng'alese omwana omulenzi n'aleka n'omwana omuwala. Omwana ono omuwala atwala omuyembe gumu, omwana omulenzi n'atwala emiyembe 2. Bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagaba emmaali eyo. Oyinza okwebuuza n'ogamba nti Allah si mwenkanya, ffenna tuli baana, nze ndi muwala oli muganda wange ye mulenzi, lwaki ye Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa 2 nze nampeemu? Mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala mwenkanya nnyo. Okwenkanya kwe tekufaanagana ng'okwenkanya kw'abantu. Okwenkanya kw'abantu tebayina tekuli mu mbeera ya adaala ey'okwenkanyakanya, wabula bo baagala almusaawa, okupanga ebintu nga biri ku levo y'emu. Okugeza omumanyi omu bwe yali annyonnyola engeri Allah subhanahu wa ta'ala gye yalaga obwenkanya mu kugaba emmaali, omwana omulenzi n'afuna 2, omuwala n'afuna 1. Yalaga nti omwana omulenzi bw'atuuka okubeera nti agenda kuwasa, akwata omuyembe gino gy'abadde ayina 2 n'aggyako ogumu n'aguwa omukyala gw'agenda okuwasa ng'amahare, n'akwata omuyembe ogwokubiri n'agukozesa nga nafaka mu kulabirira omukyala. Kitegeeza emiyembe 2 gye yafuna ku kitaawe, ogumu agusaasaanyizza mu mbeera y'okubeera nti aguwadde omukyala ng'amahale gw'agenda okuwasa, ate omuyembe ogwokubiri n'agukozesa ng'okuzimba ennyumba n'okutetenkanya butya bw'agenda okulabirira amaka ge. So ate ono omuwala muganda w'ono omulenzi eyafuna omuyembe ogumu afumbirwa omusajja yenna gw'aba afumbiddwa. Omusajja oyo n'amuwa omuyembe gwe naye gwe yasika ku kitaawe ng'agumuwadde ng'amahale. Kitegeeza omuwala awezezza emiyembe 2, gwe yasika ku kitaawe n'omuyembe guno omulala gwe bamuwadde baawe ng'amahale, ate n'aba n'emiyembe 2, ate bambi ono omusajja omuyembe omulala gwe yasigazza n'abeera nti ate agukozesa mu kulabirira omukyalo ono ayina emiyembe 2 egitudde wali egiterinaako question mark. So akafaananyi ako kenkubidde kamu ku bifaananyi ebiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala mwenkanya. Ekyokubiri, gye tuva ne gye tudda, omwana omuwala bw'afuna obuzibu bwonna atadda wa muganda we omulenzi, imma ye muto oba ye mukulu. Kyova olaba nti obuvunaanyizibwa bw'omuzadde, senga omuzadde abanga Allah subhanahu wa ta'ala amujjuludde ne buvaawo, obuvunaanyizibwa bw'omwana omuwala bwonna obumukwatako buli ku mwana omulenzi ku lw'okubanga yaquumu maqaama abiihi inda faqdihi.
omwana omulenzi abeerawo mu kifo kya kitaawe ebbanga omuzeeyi taata lyamala nga taliiwo oba lyamala nga Allah subhanahu wa ta'ala amujjuludde. Omwana ono omulenzi atahammala amasuuliya omuzeeyi g'abadde alina okutuukiriza ku baana abo abawala. So ne twesanga nti Allah subhanahu wa ta'ala mwenkanya nnyo mu ngeri ye gy'akolamu ensonga ze n'engeri gy'akolamu amateeka ge Allah subhanahu wa ta'ala. Naye olw'okuba nti ffe abantu oluusi tutunula kumpi ng'ate ye Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa shari' ye nannyini kuteekateeka amateeka nga yatunula wala nnyo mu kubeera nti atuteekerateekera etteeka eryo. Ensonga mu eryo ly'etteeka lye tulabye okuva mu Qur'an al-Karim erirambika mu nsonga eyo aya mpanvu paka gyeggwera. Hadithi endala ate okuva mu hadithi ya Ibn Mas'ud yajja ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti ta'allamu al-Qur'ana, mubeerenga musoma ekitabo kya Qur'an al-Karim wa 'allamuhu an-nasa, era mubeerenga mukiyigiriza n'abantu. N'agamba mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ta'allamu al-fara'ida, era mubeerenga mweyigiriza n'erimu ekwatagana ku kugaba emmaali y'obusika wa 'allamuha an-nas, era mubeerenga mugisomesa n'abantu. Ekyokubiri, ilimu eno ekwatagana ku kugaba emmaali y'obusika yemu ku ilimu mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gye yagamba nti yegenda okusooka okuva mu mitwe gy'abantu inda qurubi saa, mu ilimu maqbub inda qurubi saa, ilimu egenda okusooka okuva mu mitwe gy'abantu mu kaseera enkomerero weenegenda okubeera nti esemberedde. Kyova olaba nti olwaleero abantu abasinga obungi tetumanyi tetumanyi migabo gyaffe mu maali y'abakitaffe, mu maali y'abamama baffe, mu maali y'ab'eŋŋanda zaffe, olw'ensonga nti oba oliawo engeri ekiyama gye kisembedde nga tombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalambika dda nti ilimu eno egenda kuva mu mitwe gy'abantu bangi, egenda kubeera nti abantu bagyerabirira ddala. So tusaba Allah subhanahu wa ta'ala aleme tuteekamu abo bagyerabira era baleme kubeera nti bagiteekako nnyo obuvunaanyizibwa obw'omulako omunene. Ilimu eno kyeki? Ilimu al-fara'id kyeki? Ilimu al-fara'id هو العلم بالقواعد الفقهية والحسابية التي يتوصل بها لمعرفة نصيب كل وارث من تركة مورثه. يعلم oba ye subject etunyonnyola qawaid policies ezikwatagana ku kugaba emmaali ey'obusika n'okutegeera nti omuntu bw'aba afudde kiki kyasika okuva mu mmaali y'omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala gw'aba amujjuluddeko. Ne wabaawo ebimu ku bintu senga Allah subhanahu wa ta'ala abajjuludde omuntu, ebintu ebyo bye tusookerako nga tetunnaba kugaba mmaali ye, bye tusooka okujja mu mmaali ye. Ekisooka mu'nu tajhizul mayyitu bil ma'rufi, okubeera nti tukwatamu akasente akatono ke tugenda okukozesa mu kuteekateeka okuziika kw'omuntu oyo afudde, ng'okugula essanda n'okugula ejjeneza, n'okubeera nti bwe wabeera nga tewali bagenda kusima kabbuli babwereere okusasula abagenda okugitusimira, n'okubeera nti bil ma'rufi nga tukikola mu mbeera ennungi nga tetudiibuuze ng'olwaleero bwe tukola. Olwaleero omuntu afa ne tukwata essente ze zaalese ne tugula emmere, ne tugula omuceere, ne tugula ennyama, ne tugula ente empitirivu ng'ate tuli ku mmaali y'abasika, ng'ate okusinziira mu hadisi ezaawalada okuva ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga ziraga nti omuntu afiiriddwa ffe abagenzi omukubageza ffe tulina okubeera nga tumufumbira emmere, era ffe tulina okubeera nga tubateekerateekera, so bo abafiiriddwa ate abali mu nnaku ffe okubeera nti ate bo bwe bateekerateekera ffe ekyokulya. Ekyo tekiri mu hadiyu nabi sallallahu alayhi wa sallam, tekiri mu kulungamya kwe nabbi waffe Muhammad
sallallahu alayhi wasallam. So abakubagiza ffe tulina okubeera nga tuteekerateekera abo abantu betugenza okubeera nga tugubagiza kubeera nga tubateekerateekera ekyokulya. Ensonga eyo gyetubaddeko waggulu ey'okubeera nti tutunuulira okujja mu maali y'omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwajjuludde ne tujjamu akasente akatono ennyo ketukozesa bil ma'rufi n'obwenkanya nga tetuziibuuze ate ng'omufu tetumuziise mu mbeera ate ya bunyoomoofu nnyo okubeera nti tuteekateeka okubeera nti tuteekateeka okufa kw'omuntu oyo mina tafsil nga mu kubeera nti tumunaaza tugula akasabbuuni akageisha ne sabbuuni omulala akozesebwa mu kubeera nti tunaaza omufu watakfiinuhu n'okubeera nti tumuzinga mu ssande ennungi wa hafuru lilqabr n'okubeera nti tusima kabbuli nga tukozesa akasente ako singa tuba nga tetufunye muntu agitusimira obwereere. Ensonga ey'okubiri gye tujja mu maali y'omufu ng'emmaali tennaba kugabibwa adduyun okubeera nga tumala amabanja g'omuntu okubeera nti tugasasula. Waliwo amabanja ga mirundi ebiri, imma mutaalliqatu bayna tarikati kadayini birahni au mursalatun fi dhimmati almayti fahiya imma lillahi kalhajji wannadhari wa ghayrihi. Waliwo amabanja agabeera mu nsingo y'omuntu abeera afudde ng'amabanja ago gali bayinahu wa bayina Allah, gali wakati we ne Allah subhanahu wa ta'ala, ng'okubeera nti kalhajji omuntu yayina obusobozi obubeera nga akola hijja n'atakola hijja eyo, tujja mu maali y'essente ezo ne tubeera nga tuzikola mu hijja eyo, nga hijja eyo tugikolera omuntu oyo afudde Allah subhanahu wa ta'ala gwajjuludde, Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amuggyako ebbanja, kubanga fiihi ba'dul ulama, waliwo abamanyi abagamba nti senga omuntu abeera nga abadde n'obusobozi obukola hijja walam yahujj n'atakola hijja fahadha yakunu fi dhimmatihi, ekyo ebbanja eryo ery'okukola hijja libeera mu nsingo ye newankubadde nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze okumujjulula. Ekyokubiri wannadhri, senga omuntu abeera nga alina ekintu kiyeeyama n'agamba nti nsi Allah subhanahu wa ta'ala bwampisa mu mbeera efaanaganako bwe nti ŋŋenda kusala embuzi 3 mbeere nga nzisaddaaka. Oluvannyuma lw'embeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala n'amujjulula nga tannaba kutuukiriza ekyo kye yeetema, kubanga nadhiri ekintu kyonna kye weetemye okukituukiriza senga Allah subhanahu wa ta'ala aba akikoledde, ekintu ekyo kiba kifuuse kya bbanja, era bw'oba tukituukiriza guba musango munene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era waba kuliko ne kafaara nnene, ensonga eyo guba musango eri Allah subhanahu wa ta'ala. So ffe ab'eŋŋanda z'omufu senga tuba tukitegeddeko nti waliwo nadhiri gy'ataatuukiriza, ebbanja eyo tuli musasulira nga tulijja mu maali ye. Ekyokubiri, ebbanja senga libeera bayinahu wa bayina akhihi almuslim, obanga liri muganda omusiraamu, au ghayruhu minan nas, obanga teriri wakati we nga oba liri wakati w'omuntu yenna, omuntu asigadde, obanga yali azaamanya omukafiiri wa ma shabaha dhalik, ebbanja eriyitibwa al adamiyi, eriri wakati w'omuntu n'omuntu. Amakulu gundi tumumanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yamujjuludde naye asigadde abanjibwa miliyoni 10, abanjibwa miliyoni 5, abanjibwa emitwalo 7. Amabanja ago tugajja mu maali y'omuntu oyo ne tubeera nga tugasasula, omwoyo gwe guleme kubeera muallaqun, guleme kubeera nga guwanikiddwa, kubanga omwoyo gw'omuntu abanjibwa tegutuuka maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala hatta yuqda alayhi duyunuhu, paka bwabeera nti asasuliddwa amabanja ago ne gabeera nga gavudde mu nsingo ye. So ebyo bye bimu ku bye tujja mu maali y'omufu. Ekyokusatu alwasiya bithuluth. Alwasiya bithuluth, senga omuntu aba ayina kyeyalaama, senga omuntu ayina omuntu gwe yalaamira nti bwe nfanga
omuntu oyo mumuwanga mu maali yange ekintu ekifaanaganako bwe kiti. Omuntu oyo alaamiddwa obulombolombo obumu bwe tulina okutunulira okutuukiriza ekyo omuntu gwe yalaamira, okugeza kitaffe yafa naye yalaamira Haaji gundi tubeere nga tumuwa ekintu bwe kiti mu maali ye. Ekintu ekyo kirina kuba nga tekisukka 1/3, kirina okuba nga tekisukka athuluth, ku lw'okubanga bwe kisukka 1/3 ekintu ekyo tukituukiriza. Ekyokubiri, kiteekwa okubeera nga ekyo kye tugenda omuntu oyo gwe tugenda okuwa ekyo ekyamulaamirwa nga tali mu abo ate bayina annasiibu almuayyanu, nga tayina mugabo gwalambikibwa, nga tayi muweno basika kyengoose, okugeza omuzadde alina abaana be 10 naye tugenda okutuba mu kiraamo nga yagamba nti omwana wange gundi mukwatanga mu maali yange ne mumuwamu ekyenkana bwe kiti, so nga ate omwana oyo omu ku basika, kitegeeza nti oyo tetumuwa ekyo ekimu ekyokusatu ekyamulaamirwa, kulw'okubanga ate y'omu ku basika ate yalina ekimu ekyokusatu, ekyo tuba tetukitabaka, tekiri mu ebyo bimuweebwa. Era ekimu ekyokusatu tekisukkawo olwa hadithi y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ejajjibwa ku Saadi ibn Abi Waqas, yagamba nti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti athuluthu wathuluthu kathir, omuntu alaama alina kulaama 1/3. Ate n'ekimu ekyokusatu omubaka yagamba ate n'ekimu ekyokusatu ekyo kinene nnyo okusinga omuntu bw'anaaleka abaana be mu dduniya nga bali mu kubeera nti batawaanya abantu mu kubeera nti bagenda nga babasabiriza babeetaaga mu ssente, olw'okuba nti omuzadde bwe yali agenda okufa emmaali yonna yagiraamira okugigabira abantu abalala abeeri abatamanyikiddwa ku ye, so emmaali eno eba y'abafu ey'abaana abo Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokusatu ekisembayo oluvannyuma lwa 2/3 okuggwa okugjamu emmaali y'okuteekateeka omufu mu kumuziika n'okumuteekateeka engeri gy'agenda okuziikibwamu n'embeera bw'ekyo. Ekyokubiri okusasula amabanja ge ago agali wakati we ne Allah subhanahu wa ta'ala oba agali wakati we n'abantu banne. Ekyokusatu okugjamu ebyo byalaama okubanga tubiwa abantu nga tebisukka 1/3 era nga tebirikwa ekiraamo ekyo emmaali gye yalaamira tugiwe gundi nga tesukka 1/3 oba nga tetugiwa abo abamu ate kubalina omugabo ogwetongodde mu mmaali eno esigadde. Ezo ensonga esatu bwe ziggwa then nga tutunuulira al-irth, okusika bil fard, buli omu ng'afuna omugabo ogwalambikibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwe yamuwa, au bita'sib, oba ng'afuna ekyo oyo atalina mugabo guli muayyan naye nga ye afuna ekisigadde, okugeza ng'omwana w'omufu omulenzi yarisu bil asaba, asika nakisigadde, okugeza bwe tugamba nti waliwo entamu, waliwo emiyembe 10, emiyembe 10 omuntu najja n'agamba nti waliwo abaana 5 oba abaana 6, n'agamba kwata abaana 3, n'agamba gundi muweeko omuyembe gumu, ne gundi omuweeko omuyembe gumu, ne gundi omuweeko omuyembe gumu. Giri emiyembe 10 bali abantu 4, emiyembe 10 bali abantu 4. N'agamba nti gundi muweeko omuyembe gumu, ne gundi omuweeko omuyembe gumu, ne gundi omuweeko omuyembe gumu. Kitegeeza nti abantu 3 ku bantu 4 bafunye emiyembe 3, wasigaddewo emiyembe 7. Emiyembe 7 gino egisigaddewo ne gidda kwono, n'agamba nti egisigaddewo, n'atagamba nti emiyembe 7, n'agamba egisigaddewo giwe gundi. Kati n'omwana bw'atyo bw'asika, omwana omulenzi bw'atyo bw'asika mu mmaali ya kitaawe. Asika atya? Nti asika
ng'afuna ekyo ekisigaddewo. Ekyo ekisigaddewo kye kiba ekinene kubanga emigabo gino egyalambikibwa oba oliawo gy'emitono ku mmaali y'omuntu, ekiba kisigaddewo kye kinene omwana kyafuna oluvannyuma lwa buli omu okuggyako akasamambizo ako Allah subhanahu wa ta'ala ke yamuwa oba ke yamulambikira mu Qur'ani al-Karim. Ensonga eyo ndowooza etegeerekese bulungi. Nsaba biidhnillah tubeere nga tutambula mpola mpola n'okwekenneenya, era nsaba oyo yenna anaaba afunye okubeera nti alina kyatategedde oba ekimubuzaabuuzizza bambi obeere nga obuuza, ku lw'okubanga omusomo guno gwetaaga bwegendereza nnyo, gwetaaga okubeera nti tugwekenneenya nnyo n'embeera ey'obwegendereza ennyo. Waliwo obulombolombo obuteekeddwa okubeera nga butuukirizibwa okubutunuulira. Tusooke tube n'ekintu kye bayita okusika emmaali. Emmaali y'okusika tebeerawo okuggyako nga ensonga zino ssatu zimaze okubeerawo. Si emmaali wabula ensonga y'okusika tebeerawo okuggyako nga tumaze okutunuulira ensonga zino ssatu. Ekisooka, tahaqququ mawtul muwarris. Tuteekwa okukakasa nti omuntu oli gwe tugenda okusikirako emmaali afudde. Wateekwa okubeerawo okukakasa nti omuntu oli nannyini mmaali abadde nannyini mmaali nti afudde okufa okutuufu, so okuteebereza okufa okutuufu. Okuteebereza kusobola okubeerawo naye kutya, okugeza omuntu yatubulako ebbanga neriweranga ebbanga ddene. Waliwo ebbanga bamanyire balambika nti ebbanga eryo oliwera omuntu atwalibwa nti yafa era emmaali ye nebeera nti egabibwa. Oba omuntu okubeera nti yabulidde mu kifo ng'ekifo ekyo kimanyikiddwa nti abantu bwe bakigendamu kizibu omuntu okuwona, kizibu omuntu okuwona. Kati omuntu senga abulira mu bifo ebifaanaganako bwe bityo, ebbanga ne litambula, tukakasa nti omuntu oyo yafa. Omuntu oyo oba ne tutunuulira nti omuntu asinga okuwangaala awangaala bbanga ki, nti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti amaaru ummati ma baina 60 wa 40 astaghfirullah, hadithi njira bidde. Naye ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti omuntu abamu ku bantu obuwangazi bw'abantu b'ekibiina kye buli wakati w'emyaka 7 neno wansi neerabidde bagiri emeka mu kukka wansi. Naye senga omuntu asusse emyaka egyo, tugamba nti omuntu oyo yagenda okubula ng'alina emyaka bwe giti. Bwe tugattako gino emyaka gy'abulidde, tugamba nti omuntu oyo yaweza emyaka 7 n'asukkamu. Ng'ate omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalambika nti obuwangazi bw'abantu b'ekibiina kyange buli wakati w'emyaka gino paka ku myaka 7. Kiraga nti omuntu oyo oba oliawo yafa oba Allah subhanahu wa ta'ala yamujjulula. Kati awo tusobola okubeera nti bwe tubanga tetulabye ku mayiti ye okulaba okwaddala, tusobola okutunuulira embeera eyo ne tugamba nti emmaali ye tubeere nga tugigaba oba oliawo yafa. Ekyokubiri, tahaqququ hayatul waris ba'da mautil muwarris. Tuteekwa okukakasa nti omuntu ono obulamu bw'omuntu ono omulamu ono akoze eki, agenda okusikira omuntu. Wali tubadde tutunula gwe bagenda okusikira eyafudde. Kati tulina okukakasa nti ate ono agenda okufuna emmaali asigaddewo omulamu, okugeza omwana w'omufu oba mukyala we oba taata we. Tuteekwa okukakasa nti oyo omwana mulamu oba taata we mulamu oba jjajjaawe mulamu, ku lw'okubanga ayinza okubanga ate gwe twagala okuwa omugabo ogwo ng'ate naye yafa dda. Kitegeeza okufa kwe talina mugabo gwonna gugenda kuva mu mmaali eno, okuggyako senga wabeera nti ono ye yasoose okufa, bwe yamaze okufa ne tulaba ku ono ng'akyali mulamu newankubadde nga naye yamaze n'afa mu ddakiika 2 oba mu ddakiika 3. Okugeza taata abadde mu mmotoka ne mutabani we ne bagwa ku akisidenti. Bwe bagudde ku akisidenti taata n'afa.
taata bw'afudde mubashara n'afiirawo immediately n'afa. Oluvannyuma lw'okufa kwe ne mutabani we ne wayitawo eddakiika 10 tubadde tumuddusa mu ddwaliro naye n'afa. Eno mayiti efudde ey'omwana afuna omugabo gwe oguva mu kitaawe newankubadde zonna mayiti essaawa eyo afuna omugabo gwe okuva mu kitaawe ne gubeera ng'emmaali eyo kyafunye okuva ku kitaawe kidda gy'ali. Bwe kimala okudda gy'ali ate ne kiteekebwa ku mmaali ye abaana be gye bagenda okusikira. Obaako kategeerekese bulungi anaaba takategedde biiznillah subhanahu wa ta'ala nkusaba obeerenga akalombolombo ke tulabye ak'okubeera nti omuntu tukakasa obulamu bw'omuntu agenda okusikira omuntu obulamu bwe ne tubulabako nga ssa oba okukuba essimu ne twogeraganya naye ne tumanya nti gundi mulamu agwanidde okubeera nti afuna emmaali okufuna emu ku mmaali y'omuntu ono agenda okusika. Era sheekhe yenna aba ayitiddwa okubeera nti agaba emmaali y'omufu bye bimu ku bintu by'abuuza nti omuntu yafa ddala yaziikibwa abajulizi baliwa nti abajulizi we bali ako kamu. Ekyokubiri baani abalina okusika alese abaana bameka nti abaana 10 ayina maama waali taata waali jjajja waali otyo bonna balamu nti balamu gundi ali liddawa gundi ali mu kifo bwekiti gundi ali mu kifo bwekiti gundi ali mu kifo bwekiti tusobola omukubira kasimu nti tusobola omukuba kasimu ne tubeera nga obintu ebyo bitunuuliddwa ne bitegeerekeka bulungi. Akalombolombo akookusatu al-ilmu bimuqtada al-irs okubeera nti omuntu amanyi ebyetaagisa bye biriwa okugeza amanyi nti emmaali ekuŋŋaanyizibwa etya evaluwingibwa etya nebeera nti emmaali tugivaluwinga ku lw'okubanga poloti eri e Kampala teyenkana ne poloti eri mu kyalo. Ennyumba eyakalina teyenkana nnyumba etali yakalina. Kitegeeza ng'omanyi okuvaluwinga otegeera bulungi emmaali bwe yenkana ne expensivity ey'okubeera nti emmaali eri mu kifo bwe giti ya bbeeyi nnyo okusinga ku mmaali eri mu kifo bwe kiti n'embeera endala bwe zityo. Ensonga ey'okuna ma'arifatu oba akalombolombo ak'okuna ma'arifatu darajatul qurba wal bu'da lil mayyit. Tuteekeddwa okumanya baani abasinga okuba okumpi waman yaqumu maqama ghayrihi inda faqdihi. Era tuteekwa okumanya nti ani man yahjubu ghayruhu ani alemesa omulala okufuna emmaali okumulemesa kutya kulw'okubanga tukimanyi bulungi nti mu kugaba emmaali y'obusika waliwo omuntu ng'omuntu oyo ayina omugabo gwe gw'ayina okufuna senga gundi abataliiwo. Tujja kukiraba mu maaso eyo insha Allah, tujja kubeera nga tukirambulula. Naye waliwo abantu nga okugeza taata ayina omugabo gw'afuna mu mmaali y'omwana we senga omwana we abeera abadde talina mwana yenna, ate ne wabaawo omugabo gw'afuna nga gwanjawulo senga omuzadde alina omugabo gw'afuna ogw'enjawulo okuva mu mmaali ya mutabani we senga omwana oyo abadde ayina omwana. So tulina okutegeera nti omwana ono yali muqaddam yasinga okuba okumpi n'omufu okusinga senga, okusinga maama, okusinga jjajja, okusinga taata. So tulina okumanya ani asinga okuba okumpi n'omufu oba ani asinga okuba ewala n'omufu. Ensonga ezo zirina okubeera nga zitunulwa amu n'okubeera nga zeetegerezebwa. Ekyokusatu ezo bwe bulombolombo obwo buna. Akasooka okumanya obulamu bw'omufu nti okumanya embeera y'omufu nti ddala omufu yafudde.
kakolombolombo akokubiri okukakasa nti omuntu ono agenda okusika waali mulamu. Ekyokusatu okumanya ebikwata ku kusika. Ekyokuna okumanya buli omu position ye ku mufu oyo eyafudde position, kuba abantu tetwenkanankana. Waliwo omu buli mu Allah darajati. Omwana tali mu kifo kyekimu ne ssenga, taata tali mu kifo kyekimu ne taata omuto, maama tali mu kifo kyekimu ne taata n'embeera endala bwetyo. Buli omu okumanya daraja ye, position ye ku muntu oli eyafudde. Ne wabaawo empaji. Buli bubadde bulombolombo empaji ze tuyimirirako nga tugenda okugaba emmaali y'omufu. Empaji ze ziribwa alwaare, wateekwa okubeerawo agenda okusika. Wali tubadde tunuulira bulombolombo zino mpaji, wali tubadde tukakasa bulamu bwa mufu, obulamu bw'omufu. Wano nga tukakasa nti obulamu bw'omufu tebukyaliwo bwagenze, nga tukakasa wali akalombolombo akokubiri nga tukakasa nti omuntu yafu, obulamu bwona agenda okusika weebuli. Ne wano ku mpaji tutunuulira alwaarisu, nti agenda okusika waali. Kubanga omuntu asobola okufa ng'emmaali weeri naye nga teri muntu yenna mu balina okumusikira aliwo n'omu, nga bonna baafa yabadde asigaddewo. Emmaali y'omuntu oyo tugikola tutya? Ekyo tujja kukiraba insha Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri almuwarris, asikirwa. Wali tubadde alwarithi wahuwa alhayy, agenda okusikira omuntu. Kuba omuntu ayinza okubeera nga talina olyo, nga tawa omuntu wali agenda kumusikira, agenda okumusikira nga taliiwo, era nga tewali emmaali weeri, n'afudde waali naye nga talina agenda kumusikira. Bonna nga Allah yabajjulula. Ekyokubiri almuwarrisu wahuwa almayyit, era ye mufu. Okugeza omuntu emmaali weeri n'abagenda okumusikira weebali, naye ate ogenda kusikira ki ng'omuntu tannafa? Kitegeeza wateekwa okubeerawo mayiti egye tugenda okusikira. Ekyokusatu, empaji ey'okusatu almawruusu wahiya tarka awil maal. Almawruusu ekisikirwa. Omuntu ayinza okubeera ng'omuntu yafudde nga n'abamusikira weebali naye nga yabadde talina wadde ettondo ly'emmaali, talina wadde akantu konna. Kitegeeza nti awo okusika tekubeerawo, kubanga tusikira mmaali. Abantu tetubasikira nga bwe tusikira ku Nabiyu Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, nga bwe yagamba nti al-ulama hum warathatul anbiya. Abamanyi be basika b'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Bamusikirako ki? Bamusikirako ilimu, bamusikirako kutuusa ebyo bye yali atuusa ku bantu. Abantu tetubasikira nga bwe tusika ku nabbi nti tumusikako eyo ilimu wa mashabaha dhalik, wabula abantu tubasikako mmaali yaabwe eyo gye balese. Tubasikako emmaali eyo gye balese. Kati emmaali tuteekwa okukakasa nti waliwo emmaali oba waliwo ekirekeddwa. Senga wabeera ng'emmaali teriiwo newankubadde ng'asika waali n'omufu waali, kitegeeza okusika tekujja kubeerawo. So ebintu ebisatu tubeere nga tubyetegereza. Agenda okusika ye mulamu, ne gwe basikira ye mufu, wali mawruusu n'ekisikirwa nga ye mmaali. So insha Allah tujja kukomaawo olwaleero biiznillah subhanahu wa ta'ala. Yenna ayina kyatategedde mu musomo gwaffe, nkusaba obeere ng'obuuza biiznillah subhanahu wa ta'ala. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجا kutandikirawo insha Allah subhanahu wa ta'ala omuntu omulundi ogujja tubeere nga tweyongerayo insha Allah.